Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanirizaako bassebo ne banyabo abali mu kutulaba akadde kano yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Nze Ibrahim Mukasa era nga tuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga. It's a beautiful day. Era nga akadde kano twegatiddwako omukyala muzanyi wa film. Gwenje okusaba asooke ababuuzeeko before we go. Okay, thank you so much. Good evening, everyone. Amanya gange bampita Mukisa Prosi. Abanji bamanye nga Kenisha Maz. Ndi muzanyi wa film. I'm a movie producer, I'm a director, and I'm a writer. Omwana odo. Alright, oluzungu. So kodemu obuuze ku bantu mu luzungu era. Mu luzungu? Owange. Binsanyusiza. Damu obuuze ku bantu. Damu obuuzeko. Okay. Good evening, everyone. My name is Mukisa Prosi. People know me as Kenisha Maz. I'm an actress, I'm a film producer, I'm a writer, and I'm a director. Bambi. Yes. Wow. Tukwanirizaako. Wadage, kino sikiraba. Oli bulungi. Ndi bulungi. Weddira ki? Ize? Neddira nkima. Weddira nkima. Akabbiro mpozi ki? Akabbiro. Tukaleke. Omubala gw'ogujjukira. Nedda. Nagwo tuguleke. Tetubyetaaga nnyo ebyo. Oli bulungi. Ndi bulungi ssebo. Neesimye okulaba Mukisa Prosi. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Endabikayo n'ekikula kyo kyemmanyi tojja kukaluubirizibwa kubuulira abantu myaka gyo. Sikirabamu buzibu. Kituufu. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 24. I know. Birthday ebeerawo buli ddi? 21st September. September. Mu maaso awo gye tulagamu. Of course, ono omukyala mukole mu kunteekateeka y'ebirabo abaana bwe bati kyemmanyi tujja kuba tuvudde mu muggalo mu maaso awo. Gunaba gukyaliwo musobola okukola delivery. Bazikusanzeewa. Abaana aleeta ebimuli. Abaana aleeta keeki, abaana aleeta perfume, abaana aleeta amasimu, masaawa, chocolate, necklace, babikusanzeewa. Mwana wattu awo okunsanga. Interview egenda kunnyumira. Babikusanzeewa. Awo okunsanga. Bajja kunsanga ku mutimbagano. Nkozesa amannya Kenisha Maz. Gaspering. Abantu baweereza ebintu abakyamu ku muntu omukyamu. Ng'ate nnyini byoggwe. Eri Kenisha, eri KENISHA, then Maz, MARS. Maz yene ey'omubbanga eyo mu bwengula. Munnange eyo gye nava. Obukakana ng'oli kuno ku nsi. Kuno. Okay. Abatulaba briefly baliyagadde okumanya. One briefly obabuulidde amannya go bati bakuzaala wa oli mwana waani briefly. Okay. Amanya gange nga bwe ngogedde. Mama wange bamuyita omukyala Juliet Nakintu. Then tata wange ye Kigundu Johnson. Okay. Banzaala Busujju era gye nziikibwa. That is very good. Yes. So wazaalwa Kampala wazaalwa Busujju? Nazaalwa Kampala. Yes. Kampala wa wonna munene? Babombo. Bombo. Yes. Okay. N'osomera wa era n'osoma ki? Primary nagisomera Kiwafu Primary eyo eri Ntebe. Then nengende Mityana nesoma HSC. Mityana ewaffe? Mityana Modern. Nesoma from O level to nasoma O level. Then nenzija nenkola course journalism and mass communication. Ng'ogisomera olwo? Data Mind Business School, yes. Wane Kampala? Yes. Okay. Kampala omusanze otya? Kampala nali nakamujjamu teyali mwangu. Kubanga mwana wattu banferako ne muyiga. Olwo nga bakuferera wa? Naliva ku campus nga ngenda waka nga nsula wano Nsambya. Kati ne banfera akasimu.
nalina akasimu kange nalina akakagula $7,000 kwe kunfeera golodi wayagala ofune mangu abaana bano nga gwolabira ddala olina kubeera mu bya golodi kudiringa mu golodi ku myaka egyo nedda nali nyamba nali nyamba okakananga esimu bagitutte oli munnange yansinza amagezi akasimu n'akola ki naye teyanziba nze kennyini nakajja bujji mu nsawo n'enkola ki n'omuwa neemuwa neyeeyongerayo so awo mu butongole n'oyingira Kampala nenyingira Kampala awo n'okkirira nga kati olaba oli Kampala okay tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne Prosi Mukisa Prosi ali mu movie industry. She's a director, she's an actress as well. Tusazeewo tuwayeemuko naye bayina seri trending on a certain TV era nga tugezezaako tulabe mu lockdown muno bo aba movie oba film bakitambuza batya bakola batya emirimu gyabwe gyayimirira gigenda mu maaso n'ebigwa mu koweeryo so ne tusalawo tumunoonyeeko yenga ye atubuulire ekintu kitambula kitya. Of course experience ye Kampala mujuulidde buli omu ayina emboozi ye about Kampala, more especially nga oyingidde Kampala ku bukulu n'abamuzaaliddwamu of course balina experience yaabwe. So tutunuulire bw'omala okusoma amawulire gano kisookera ddala lwaki wasoma amawulire, lwaki wasoma journalism, lwaki? Because that's what I wanted. Nakiwulira nga mutuufu kye neetaaga. I want to be in media. Yeah. So amawulire go aga practicingako? No, kuva when nabisoma si practicing angako. Watikirwa mwaka ki? That was 2017. Yes. So tewagendako to any radio or television or print to work? No. Oramala that course. Remember nakola O-level. Then inengenda kweno course. So when najimala that was a certificate. Sagenda anywhere. What I did was to come in the movie industry. So this is where I am right now. So mu movie industry otandikira wa era with which organization or which company? Mu movie industry omuntu like waliwo akalanga kayita ku simu yali ya MTN nga baagala ba actors and actresses. So I called that number ne bandirecting. That was omusajja bamwita Tyaba Charles. Yes, nemukubira, but that time nali muto. Remember nali nakamala O-level maze ka certificate kati nga like waliwo abantu abalimu already nga like balina amanya gaabwe. So when nakubira oyo omusajja nali shy, I was nervous. Kati nandaba bweyandaba nangamba okay ojja kukola ki kitwale mpola mpola. The good thing is kyoyagala okola ki okimanyi. So ne bampamu kwali kuyitamu. There was gundi njera bidde filimu nayitamu. Yes, then inendala era gye yali ayina era nempitamu ngani waitress. But because bebayita ba extras. Yes, natandikanga extra. Bakumyansamu bumyansa bemya. Ne bagamba wange jangu leete tray. No salamu bechui. Todamu kulabika. Abaana. Yes. Kati because kyenjagala nali nkimanyi era kuva ddanga this is what I want. So I nalemerako. Yes, paka wendi sawa zino. Okay. Tuli ne Martha tuli ne Mukisa Prosi azanya film gwe tuli nayo lunaku lwaleero. Tutebamu ssente aba Roast Coffee Academy basangibwawo Najja Nkumbi wakati wa church aba Advent n'Ennyondo Club wojja okubanga obasanga. Era nga bano batendeka ba baristas. At the same time, atena wa ina coffee machine nga yafa bagikola service, ayagala ogula bazitunda. Nawe ayagala okupangisa ogikozese 1 to 2 to 3 days bazirina eza haya. Bekwate. Atenga ali mu United Arab Emirates basangibwa awo ku Alwada Mall Abu Dhabi UAE ojja okubanga obasanga. Atenga yo Sun Cargo Shipping Company bajja kusabaliza emali okuva China paka Mombasa. Munaku 18 zokka. Basangibwa ku Arwa Park naye nga mu mbeera eriwo eya lockdown eno. I advise okozesa nnyo essimu WhatsApp or calls obakubire obagambe nti njagala kusaabaza kintu bla 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 from China to Kampala bajja kikola. Era ng'ennamba ezo either osobola okuba
eye China oba okube eye Uganda depending on where you are. If you are in China kube eye China ejja kwangwira agikwata bamuyise Malcolm ate bokube eye Uganda muwonge Ibrahim oba omukyala awo bebazikwata oyogere nabo where breakthrough yo yali yaddi era movie ki breakthrough yange nja kugamba okuva we nayingira mu industry like byantawanya nnyo people were not giving me opportunities because waliwo when nagendanga and they were like before even trying you out they're like oyo tajja kikola tajja kisobola before giving you that chance at first sight nga bagambira otojja kusobola yes because owulira auditions then gwe nojja gwe bojja bakutulako gwe nedda so nga bwe nkugambye nti mubaamu abantu bano abasookamu yes nti kati gwe kiba kizibu okukola ki okubreakinga through kati oyise wayitawo otyo okuba nti kati olwaleero oli mu kuzannya seri eri ku TV kitambula bulungi teri akubuuza nti gwani teri agamba nti dda ku mabbali oyitawo otya when was that first time nosamba akajji I think when asambira akajji is mbadde nkyakugamba nti opportunities we zakendeera nenkola ki nengamba naye mbutuufu I'm not going to sit let me write nempandiika ka story kange kati bwe nakawandiika nengamba naye kano ka story bwe babanga tebasobola kukola kikumpa opportunity kukola kikuzannya lwaki nze sikola movie nenjezanyira yes gwe yali extra nga bakumyansamu bumyansa kati alowooza okuzannya eyiyo that was good okusinga okutuula let me create what yes let me create an opportunity for myself instead of sitting so my movie yasooka bagiyita The Right Path yali about abazadde gye bayinza okukulizamu abaana baabwe mu ddiini yes n'okutya Katonda so that was my first project nenjikola but your project yantunda like people gotten to know me that is good nga ate producer ate nga siani actress so instead of okutuula kikyo kye nakola ki so that's why bonna bantegedde because of my film yes baze bammanya ne bagamba asobola n'okuzannya yakola firimu eyo yes okay. So after that, your own creation, gwe wakola from your thinking and whatever, wazzaako ki? Nazzaako akalala ka movie bakali bakayita Polyentyleno. Ne kafuna nominees from around the world, Europe, America, Asia, Nigeria. Wafuna nominations meka? Zili many like omuntu ali eyo like if you follow me on my social media accounts like Facebook like zonna kweziri yes sibyogera nti oba mbijjawa because of me sizifunye nti oba yali project ya mulala no my own projects so you got nominations yes but you didn't win an award. No, I never won. Almost, actually, a nomination is equivalent to winning an award because you're almost there. Yes. Wow, that is very good. Yeah. So you're next sailing to the other part of the world. Yeah. Then what's Zako project chendala? Nazako ndala wajita My Husband's Mistress. Yes, katere yasoka najiselinga Pearl Magic. Yes, then inene ezeko nayo Pearl Magic yajitutte. Okay. So gundi zino za Luzungu za Luganda? Za Luzungu. Lwaki okola mu Luzungu? Basically nze ng'omuntu. Oluganda lwali lukola ki? Lwali lukalubiriza okuzannya. Naye ng'ate lutunda nnyo. Yes, lutunda nnyo. Yes. Kati nayagala nkole ekintu ekitagenda kukola ki? Kunkalubiza jjukira nali new in the industry nga sirina muntu gwe nagamba nti oba ono yono kati nga parts ezimu nino zetuuliramu kati nga we nakola Oluganda zijja kukola kikunzibuwalira okutuulamu. Yes. Olinayo ko movie y'Oluganda gye wali okoze? Sirinayo. So movies zo zino ez'Oluzungu olowooza zikoze zitya ku local audience wano? How have they fared? Local audience, I think Sizi like locally wano zikoze zitya e Kampala Uganda. Distribution locally simukoze nnyo okujjako okuselinga on TVs. So bali bebakola ki baguza. Okay, kati gwe ngali mu into business ey'okutunda movies
ku TVs nga Pearl Magic. Osobola okutuwa comparison between okutunda movies ku TVs ezo ne kubanga otunda mu stores ne basala DVDs? Yes. Which one would be the best option? Era omuntu asinga funirawa era afiirwawa? I think Pearl Magic is better because akasente kabwe kajira wamu. Naye bana abasala like bagamba itayo week ejja tukuweyo ndoza twatunzeyo nga 5 tukuweya 8. So kati ogenda gatta disente ezo zituuke ku sente ki jukira ebizibu byensinga obimanya ogenda kumpa 8 kadde mu birala. Filimu mbutuufu ntuuke sanga naye mbutuufu filimu eno nagifunamu ki ye nakolamu ki. So nga kali kajira wamu noga kati okabalira nogamba kati kazze ngenda kolako kino nkoleko ne kino nkoleko ne kino era n'obikola. Yes. Tweyanze nnyo. Njagala tutunuulire the cost of production nga muteekamu mukola bla 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 bla. Ofuutinga otya bills ezo gwe nga director? Well, as a director, era support evaawa, who supports you at the end of the day, okulabanga you get the best out of your creations. Well, like ngabwe nkugamente, I love what I do. Yes. So ngezaako okulaba nti nkikwasaganya nganze because I remember naina iPhone ne laptop. I sold them because I want to what? To produce a project. Yes. So and besides that I have a shop, I have a store, a boutique. Yes. So like nkwasaganya bwenti mpola mpola. Okay. Yes. So oba toli mu movie obeera okola ki? Mba siri mu movies mba ku dduuka lyange, I have a store. Yes. Oli mufumbo? Nedda. Lwaki? Why? Because I like Keith. Why I am not married? Yes. Well, it's because abantu babuulira ensonga yo. Buli omu aba n'ensonga ze. Ensonga ye eriemu nti ate Mukama takola ki tannaba kundeetera muntu mutuufu era wanaamundeetera aleeta bakyamu sofa. N'abakyamu sibalaba because I don't have that time. Mbeera I'm always what? I'm always writing. Yes. So I barely get time to think of other things. Yes. Are you dating? What? Me? Kale sinnamanya. Sinnamanya. Ye yamanyi nti adetinga. Ye. Ye amanyi nti ali mu kudetinga because gwe tonnamanya. Oba kano tukasalemu? No. Kasigalemu? No. Yeah, yes. Okay. Yes, I'm seeing someone. Yeah. So how do you balance a boutique, movie, and that someone? Obizanyo tobijagolinga otya? Okay, this someone, he gives me time. Like, amanyi kyenkola, so he respects what I do and is very supportive. So, like, wamanya ndikuseri, he doesn't call. Unless nze nga maze ne mukubira. Sometimes nange mpulira we ne mugane lwaki tonkubira kusimu nonkebera kangamba nedda sobola kubira because mba manyi bambi okola ki you're working. So wamuwasa agendera ku toni aliwa nedda naye mukama no. Roast Coffee Academy batekamu sente. Trainer Tiger ogamba otya muganda wange webale kubanga supporting. Thank you so much for sponsoring our show. Era nga nkugamba nti wetanire Roast Coffee Academy bayina kye bayise okugezaako okulaba ng'omuvubuka afuna emirimu, employment opportunity, baku training ne bakunoonyeza n'omulimu. Wano e Kampala bayina ettabi awo najja nankumbi ku Stera era nga batendeka ba baristas abakabi. Ate nga bwe bamala okutendeka bakuwa certificate ekusobozesa okufuna omulimu. Balayazinga ne hotels ezakabi mu ggwanga Uganda mu bajja okufunira omulimu ne restaurants ezakabi beekwate. Ate awangalira United Arab Emirates nkugamba ekintu kiri kimu bajja kutendeka naawe bakufunira omulimu mu hotels zonna because babaristas batunzi ensangi zino. Ate yo Sun Cargo Shipping Company ejja kusabaliza emali okuva China paka Mombasa in only 18 working days, and from there baja distributing to all your destinations eziri preferred. Kugamba beekwate kozesa essimu eyo bakubireko yogera nabo, WhatsApp them, mutandikira buli kimu kitambule bulungi. Towalina kutambula kuba noonya kozesa bukozesa ssimu. Ali China kuba essimu ye China, ali Uganda kuba namba ye Uganda. Tuline Prosi
Mukisa gwe tuli naye ali mu bya film ne movie at the same time azanya awandiika ate nga ateekateeka. So nga tuvuddeyo eyo abasajja baagala nnyo abakyala oba abalungi oba ki omukyala asigala mukyala era abakyala bonna basigala bakyala era baakabi era abakyala bonna balungi. On average on a daily basajja bameka abakustalkinga era abasajja abakustalkinga abo on a daily oba handling otya? Okay, kati nga wano wetuli like nga wano I barely go out like so when you're out when I'm out yeah when I'm out well I'm an actress so I know how to deal with people's what yes so wojajendi I handle you nga boze siyomba but I tell you that I'm seeing someone waliwo abanebaza oh no waliwo nabagamba neddo osobola okunyongerako sirina buzibu yes so abookwongerako abo okikola otya obongerako mukola mutya? Sibongerako nkugamba ekituufu era oli ogenda olabako oyina ngamba okay kati tubeere friends yes okay chika like class che abasajja abakustalkinga baboda bannabyabufuzi bayimbi bazanyi bannaba firimu basomesa basuubuzi bakedi bachi class che abasajja singa okustalkinga? The truth is simanyi because sibana budde obwate kubabuuza nti gwe okola kino okola ki okola ki simanyi nakumanya nze just kikula ki ekikula nze ndaba basajja simanyi sijja kulimba because sibawa na budde kummanya ate naye saagala mbi lwoba otambuddeko bweru babeera bameka mpozi? Mbatambuddeko bweru how many on average how many? Simanyi bo bangi naye ng'olabye bambi kakati njagala tutunuulire ku social media bo bali bameka on average? On social media there are many yeah very many abafuna obufunye enamba yo nga tomanyi gye bagijje ne bakukubira bo balinga bameka? Abo bangi balina omutwe ya so diri okyuse enamba y'essimu nga bakukubira bayitiridde nga bakugamba by'otayagala nebyoyagala? Nkyalina obuzibu obwo because I'm using one line era yeri ku all my social media esimu gy'okwatera gye wateeka ne ku Facebook? Yes gye nnina so sinaba gikyusa because abantu abasinga kwe bamanyidde kwenfunira emirimu yes so oli ajja kukubira oluusi olina mutulo agambe mbadde njagala kubuuzaako n'owulira ennaku. I know so bw'oba ogenze if you go bw'ogenda ku date ki ekisinga okutaaninga off? Omuntu eyeesoma yes omuntu eyeesoma oyo ye bannange simanyi I know era nkutunuulira obutunuulizi n'omalayo nenkugamba ndowooza kaŋŋende kati oba ogenda ate lwaki oba ogenda nga byosoma okufuna oli byaleese owange abamu baba tebabirina yes kakati ani abikubuuziza obimbulira nkole ntya? Yes kwegamba toyagala basajja beesoma ate nyambala oyagala bambala batya? Well more especially on a date casual yes sagala muntu abanyo kakajo k'ekikalu kakajo k'essaati ng'eri bweru bona kasoba casual sagala nnyo omuntu ali mu makooti mba mpulira I'm really not comfortable mba mayo batugenda mu meeting yes ontiisa ojja mu makanzu ontiisa makooti omutwe ng'asaze kakaati azimaliddeko ddala kisunsu olukindo lw'obote kiki kiba kitya? Bald head ojja n'enviiri zo ze sina buzibu kasita ngoze ng'oli casual like yes unya bulungi kwegamba okay kale tuline Prosi Mukisa muzanyi wa film okolera mu company ki? Company yange bagiyita Glorious Motion Pictures. Okay. Yes. Musangibwawa?
tusangibwa Makindye. Okay. On social media bayinza kufuna batya abantu, of course for business and those who would love to support you and the funds. Well, my social media accounts, I use Kenisha Maz. Nyenkwesa ku TikTok, nyenkwesa ku Instagram, Facebook, wona YouTube, Kenisha Maz. Yes. Okay, there is what we call tastes and preferences. Oshagera? Toshagera? Nedda. Okay. Abantu baba ne bye baagala ne bye bakkiririzaamu. Singa nga muba mugenze ku date n'omusajja. Mmere ki gy'ayinza okutumisa n'ekuttira olunaku. Kyakulya kikyo naga nti ne baleeta menu naga nnaatiikinga wano n'otula noga kale laba ono. Laba kyankoze. Kyakulya ki ekyo kikutaaninga off? Wow, ebyokulya sirina buzibu. Ate saagala nnyo omuntu waba nnyo western ebyo mpulira oba anyway nze bwenti obwendi. Abantu abasaba bi grilled ebyo. Simanyi chicken casual. Nango obontiisa omuntu. Simanyiza. Abasaba awo simanyi biryani. Asaba ebintu awo. Oya simanyi chicken stew. Nango obontiisa omuntu eyandisabye gundi ebijanjalo bye n'amatooke kakati olumba nteebereza ntandikirewa. So osinga kulya mmere ki? Pomera nnyo amatooke n'omuceere n'ebijanjalo. Osinga kunywa ki? Ekyokunywa nyanywa amazzi. Amazzi ngonganywa nnyo. Onywa nnyo amazzi? Bungi ki? Obungi bw'amazzi. Olunaku onywa lita mmeka ez'amazzi? 2. Lita 2. Okay. Ku bintu ebikyamusa abantu nga ku wine, ka whisk, onywa mu bungi ki era onywa whisk ki, onywa ka wine ki? Wines I take jensinga okwagala nnyo 4 cousins. Nywako just bakizibwa abana. Glass emu ebemmala. Ng'olwo ate nnyenyuka. Ekide, omugga. Ebyo sibimanyi. Twabigenda? Sibigenda sibimanyi nabimanya. Okay. All right. Otambuddeko wabweru wa Uganda? I think jengezeeko Rwanda. Rwanda. Ng'ekikutwala ki? Movie oba bintu birala? Ekyantwala yali movie. Movie. Yeah. Ewaabwe eyo, their movie industry, ekola etya, etambula etya, compared to ours here? Well, kyenjagala kugamba is bali more organized. Fe tubulamu that organization. Then, yes, then nekirala ba like bonga bobe supportinga nnyo ekitali wano. Yes, kubanga wano oli bw'anaakulaba ng'ovuddeyo ne project yo oli mukazi. They want to say, bambi, katukole ki? Katumuyambeko wano ne wali because she's a girl and she's trying. Buli ajja kwagala ate kuputtinga down. Yes. Naye ng'ate abalala bo other countries bo be supportinga. Osanze challenge kinga a female movie director. Osanze challenge ki? Being into a female. Yes. Osanze challenge ki? On the side of being a director or a producer, challenge yasooka okunzijira yali one. People underlooked me. Yes, oyinza oyita omuzanyi ku set and then noyogera nabo but because oli muwala they don't take you serious. Yes, so waliwo time I was doing a project nenkaaba nokaba I had project yali ekaabyo oba wakaaba lwambeera? No, nakaaba lwambeera. Yes, because nali mpangisiza equipment. You know, I pay them daily. Sasudde ebyokozesa filming. Then omuzanyi n'angamba nze essaawa 8 ngenda nina gye ndaga. When I've paid them. So ne bino ebyuma mbisasudde. So the day is gone. Toyina kyojja mukolera. So but senga babadde balala tasobola kikola but because nze yes. So omulimu gwokola mwogerwako nti mulimu okweganza kuyitirivu okuli unnecessary okweganza kuyitiridde nnyo kuba nnyo mu especially mu art ekintu ekyo kyogerako ki? Well, sijja kugamba nti tebiriimu but abantu abamu bamanyi ebyabaleeta. Nze kyandeeta is to be
an actress. Yes. So sajja ate kola ki kubeera nonoli because abantu kyebatamanyi nti gwoyinza okikola naye ate kikuttira erinnya oyinza okikolako noba nti oyagala tugambe on the side of acting oyagala okikole bakuwe role ojja kikola then how sure are you nti role agenda gikuwa ye bw'amala ogikuwa n'akugoba bw'ogende wala are you going to do the same thing how long are you going to keep doing the same thing agenda kukubako akatabo bakayiwe bakusomera abantu which is really not what yes kale tetugenda kubanga tusukawo obubaka bwe busembayo eri bannayuganda abatulaba n'abantu abo abalina great love for the movie industry. Okay. Essaawa zino tulina obuzibu mu ggwanga bwa COVID-19 so I'm telling people out there life is really good like weekuume yambala engalo yambala masiki obulamu bambi kola ki ate yagala obulamu bwo kubanga tewali agenda bukwagalira eri omwana yenna ayagala okubeera actor oba actress kintu kiri kimu kumanya kyoyagala then kulemerako n'okusaba Katonda n'okumwesiga byoba okulembeza tokoowa if opportunities don't come today like be patient tomanya na breakthrough yo wegenda kujja so olina kulemerako. Yes, thank you. Bonyonyola olugendo lwo nonyonyola ne bwotambudde into the movie industry. It is all about you're too English olinyo luzungu walabikiddeko mu ene local movie nga eri mu Luganda muzanya mu Luganda eri mu kutunda mu Uganda oba etunze mu Uganda oba etunda mu Uganda? Yes, essaawa zino tulina series bagita Baguma currently running on Top TV. Yes, era nzanyamu ngani nga Nabbosa. Yes, so mukusoka tekyali kyangu because that was not me. I was so used to the other side. So kyali kizibu okola ki okufittinga in. But later on because of my good director Njakila Asudi nanfubako and he got what he wanted in me. So nemfuko yo Nabbosawa gwe bali bakola ki gwe bali baagala. Kitambula kitya local audience receiving etya abantu ba respondinze batya? Oh my god, what can I say bambi local audience etwagadde fenna nga abazanya bali mu Baguma to receive is like oba simayina tubadenga oba Yesu akomyewo ku nsi bambi batwagadde bagadde bye tuzanya bye tubawadde like I don't know if they are not expecting that at this time naye bambi batwagadde nnyo. Yes, batwadde that love joy tayo na Nabbosa banange Nabbosa kajambo n'omuzannyo bagujjako erinnya Baguma kati baguyita Nabbosa kati gwenga omuntu tuwe comparison between okuzanya mu Luzungu n'Oluganda ogamba ekisinga like ngazo omuntu ekinsingira because kati byombyo bibaddemukko kati on the side of being a producer wano I think local market abantu bakola ki baagala nnyo ate content wa Oluganda. Yes, naye ate side ere yokukola akasente ate English ali better. Yes, kati woba oyagala linnya local audience ukola ki olifuna. Yes. So omuggalo okutwaliza awamu tegukusaze? Sijagamba nti gunsaze tegunsaze. Kale, thank you. Tetugenda kubanga tusuka onjala kwebaza Idris, Daniel, Keith ne Tony. Thank you so much. Then nebaze ne ba sponsors baffe aba Roast Coffee Academy ne Sun Cargo Shipping Company. Tubadde n'omukyala amanyiddwa nga Prosi Mukisa era nga tetugenda kubanga tusuka wakadde kano. Mbagaliza birungi byerere. Sigadde nze Ibrahim Mukasa kulwa Extra Digest mugoba nsonga. Mubeere bulungi mweraba.